Kale mbaniriza nnyo baganda bange gye musinzire okubanga ate mundaba nze Big Bro Jamal owena kaseke aka Kalyesuubula Benjamin bwe bali nnyo bali ddala gy'osinza okubanga ate otulaba. Okay, ebbanga libadde ddene nnyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muli mutya basebo ne bannyabo, mbabuuzaako mukama waffe yeebazibwe ekiseera kyonna, mukama mulungi yonna gye musinza okubanga mutulaba. Muli bakabi nnyo, mwebale nnyo, mwebali ddala. Of course nze Kalyesuubula aka Big Bro Jamal, Kalyesuubula Benjamin. Kale ebintu bibadde bingi naye olwaleero nzize njagala okubeeyanjulira officially of course incoming president, presidential candidate Biri Abiri Mumukaga Biri Asatu Mugumu awo wetuli awo. Bibadde bingi nnyo ebize bitambula naye njagala okubajjukiza nti ekisinga obukulu ennyo constitution ya Uganda yalambikibwa bulungi nnyo nti omuntu bwaweza emyaka 18 okudda waggulu asobola okweronderako n'okusalawo kiki kyasobola okukola. That's why ne mu bakadde baffe bwaweza emyaka 18 oba osobola okubeera nga osalawo kiki kyokola baba bakuyambako naye oba osalawo. Kale kiba kya bugunjufu naddala eno message egenda eri bavubuka bannange nti bw'obanga owezezza emyaka 18 kibeera kya bugunjufu nnyo okubeera nga essaawa zino okyali awo nga bakutegeerera naye 18 olina okuba nga osobola okusalawo naye ebirala nga basobola okuyambako. Officially buli we nabeeranga online oba buli we nabeeranga nkutegeeza gwe omuvubuka ate kkiririzaamu alowooza nti ebintu tebisoboka, ebintu bisoboka. Nze okuva we navaayo ne ntwitinga ne mbategeeza nga bwe ngenda okwesimbawo ku ntebe y'omukulembeze w'eggwanga. Bangi badde bajja boogera of course nsuubira negativities, nsuubira positivities naye nga wadde okusinga negative attitudes ze bandaga ze zisinga obungi naye ekyo kyendi my vision that is not your vision eyo yange nganze era nti ndaba nyina wensobola okugattako okusinziira ku biki ebiba bitambula. Webale nnyo webali ddala muganda wange. Njagala okukuweebaza of course ebbanga libadde ddene nnyo since last year mbadde ndudde tugenda mu Gwakutaano by the way naye nga tuli mu Gwakutaano of course tugenda mu Gwakutaano naye nga sinnaba wadde okubaako ne kyembagamba. Kale tugenda kutandika okunyumya mukoli wadde mbogenda mu comment section nolekawo bubaka nolekawo kyoba okoze kyonna nolekawo embeera yonna ebintu bibanga ate bitambulira ddala bulungi nnyo. Teweerabira banaffe abashiani standard day at boarding primary school nabo be bali awo. Of course waliwo ebintu ebimu ebize bikyukamu mpolampola baganda bange abo Mr. Kizito okutumiddeko nnyo webale kusomesa baana baggwanga. Baganda bange ebintu bibadde bingi nnyo since last year politically ebize bibeerawo politically ng'ebintu bijja birina engeri gye bikyukamu. Wano wennyini njagala okusaasira baganda bange abakatuliki kitalo nnyo ekya Pope Francis kitalo ddala ekyokubeera nga ate avudde mu bulamu bw'ensi eno. Banaffe abakatuliki of course enteekateeka gye ziri zigenderera mu maaso. Bangi abatuvuddeko mu bulamu bw'ensi eno ab'ebitiibwa bangi abazze bafa naye okuviira ddala omwaka ogwo oguwedde paka guno mwezi guno gwe tulimu kibi nnyo kibi ddala. Njagala kwogera ku sayidi ya byabufuzi kubanga gye ndimu gye nsinga okutegeera ey'ebyobufuzi ey'obukulembeze sijja kugamba ya byabufuzi because tetuli bafuzi tuli bakulembeze gye njagala okwogerako then tulabe ate kiki ekiba kigenda maaso. Okugambye nti osobola okugenda mu comment section yawo nondekerawo obubaka. Waliwo abampaliriza nga nnyina okujjambeko ne byembagamba ate nja kubibagamba mpaka we munakkiriza nti omuntu okuleka obutekkiririzaamu naye bw'obanga wekkiririzaamu buli kimu kisoboka era osobola okukikola because abo bennyini abali ekyo tebakera ku makya ng'ekyo kye bali
wabula omuntu azaalibwa nga ggwe era abeera akuziddwa nga ggwe era abeera azaaliddwa muntu ate era naye abeera n'omusaayi abeera n'engalo 10 abeera n'obugere 10 abeera n'enviiri n'ennyindo abeera n'ebintu ebimwawula ku kisolo ti abeera muntu tabeera kisolo tabeera wanjawulo nnyo yoyo ali ekyo kyoli kyova olaba nti nze wendi nekkiririzaamu nti eggwanga lino nsobola okulitwala mu maaso okusinziira ku bigendererwa byange okusinziira ku of course missions zange okusinziira ku manifesto yange gye nabambalambululira obulungi kubanga ngenda kugibawa nja kuba ngibalambululira nja bba ngibateera ku mikutu gyange gyonna of course website nayo mugenda kulabayo ebintu ebikolebwa bingi nnyo mbasuubiza ngenda kukola olukiiko lwa bannamawulire lusobole okubeera nga ate lulambulula ebintu ebisinga obungi nakiki kyetulina okuzzaako gwe ng'omuvubuka enkyukakyuka etandikira awo wooli awo wennyini wooli bw'onoba tewekkiririzaamu ate gwe kennyini nga tewekkiririzaamu naye nga tetusobola nakukkiriza ono aba akikoze kumukkiririzaamu then tugenda kutambula ne dictator emyaka n'emyaka njagala njogereko ku kintu kibayita struggle ekintu kibayita struggle kiwanvumu era kigazi nti omuntu yenna munankyukakyuka tekitegeeza nti nno owa DP owa NUP owa FDC owa JEMA owa UPC owa YK ow'ekibiina ky'enjawulo kyonna nti yoyo ali mu struggle naawe tandikirawo gwe kennyini naawe osobola okubeera mu struggle gwe kennyini kikukwatako kubanga enkyukakyuka etandikira ku ggwe nti bwe mbanga nze nsobola okuba nga nnyina enkyukakyuka mu bantu nga banzikiririzaamu for example tuli miliyoni za Uganda 48 bwe mbanga nsobola okubaako ne miliyoni enzikiririzaamu kitegeeze miliyoni ene jagenda ekyuse abantu angebabuulira nze manifesto yange oba ebintu bye ngenda okukolera bannayuganda na lwaki ndi kino lwaki nsobola okuba bwe kiti era kisobokera ddala bulungi nnyo ebintu ne bikyuka kitegeeza bw'oba tewekkiririzaamu tewali kisoboka kukyuka mu bulamu bwo ku kitundutundu ky'obulamu bwo tewali kisoboka kukyuka that is bw'oba tewekkiririzaamu okitegeera bwe mba mbesingidde ku constitution ya Uganda eyalongoosebwamu mu 1995 nti awo wennyini constitution eno eyina byetulambika ffe nga bannayuganda kubanga tuzannya bulungi nnyo ffe nga bavubuka ebitundutundu 85 ku buli 100 tuli bavubuka kakati gwe bw'oba otandise okunafuya munno n'otandika okunafuya omuntu munnankyukakyuka gwe ayambadde akakoofiira gwali mu ovulo oba gwe owa kale ya blue gwe owa kale ya green gwe owa kale ya yellow gwe owa kala yonna in any form tekitegeeza nti gwe munnankyukakyuka era gwe muganda wange asigadde atali mu kibiina ekyo sooka weebuuze ono ow'enkyukakyuka wankyukakyuka enkyukakyuka gye boogerako y'enkyukakyuka gye bayogerako ba gye bategeeza otegedde bulungi kati kiba kitegeeza nti wakati mu kuba nti ffenna twagala enkyukakyuka tukikoze tutya okukigatta okwejjako nakyemalira tukikoze tutya mu kukigatta okubeera nga tusse ekintu kimu nti kati nkyukakyuka gye twagala because abamu bali mu nkyukakyuka nga balina ebigendererwa byabwe abamu bali mu nkyukakyuka ng'ekyo kiboyogera nga si kyekyo kitegeeza olina kwekuba mu ttooki era beera mu nkyukakyuka ng'ogimanyi nti oli mu nkyukakyuka naye enkyukakyuka gy'olimu abakuliko enkyukakyuka gye bagamba era bali mu nkyukakyuka yennyini gye tutegeeza okitegeera so nga tugenda mu kalulu ka 2026 akagenda okulambika obulungi kubanga kyenzijukira obulungi nti 2026 January tugenda batulonda tujja kutandikira ku president ababaka ba parliament tutandikire ku local government tutandikire ku LC5 tudde ku LC5 LC3 tudde ku bameya bonna b'ebibuga ebyenjawulo tujja kubalonda February March of course tunagenda okutuuka emyezi mwezi gw'omukaaga tujja batukiwunzika bulungi ng'omukulembeze alangirirwa naye nga tetunaba kubaako tetunaba kuyingira mu musa eryokuba nti tulonda tugenda mu kulonda ogenze mu kulonda gwe weeteeseteese otya
omukulembeze gwogenda okulonda ye mukulembeze oyo agenda okukuganyirwa agenda okujja Uganda weri okugiteeka Uganda weri awalala ye mukulembeze agenda okujja ye mubaka wa parliament agenda okujja municipality yo oba constituency yo okujijja weri okugiteeka ewalala ye mukulembeze agenda okukyusa district yo ye mukulembeze agenda okukyusa sub county yo ye mukulembeze gwolonze agenda okukyusa eggombolola yo ye mukulembeze gwolonze agenda okukyusa ekyalo kyo nga tetunnaba kugenda walala nnyo soko tuule gwe nga gwe omulonzi kubanga muna Uganda gwe omulonzi gwosesetula Uganda weri n'ogiteeka Uganda walala weeraga bw'obanga tosazeewo kutuuza Uganda weri kugisesetula kutuuka wali weeraga my friend nti akaluluko aka 2026 ogenda kusalawo kinene nnyo kutandikira ddala mu January tugenda olondera omukulembeze w'eggwanga kubanga tugenda olondera abakulembeze b'eggwanga tulonde obubaka bwa parliament tulonde ba mayor wamu ne ba ssentebe ba districts tulonde ba ssentebe ba magombolola tulonde abobukiiko bakyala bavubuka tulonde obwabalema tulonde tugenda ku kawansi mpaka kwerusi wano muganda wange akalulu gw'okwawadde kamugwanidde okubeera nga yakafuna ekisooka ekyokubiri si kumala gagenda galonda temulonda kubanga nti twakuwolonda kubanga ekituufu kiri nti okulonda gwe wakukoowa kitegeeza gw'omu ku baataagaliza Uganda kugenda mu maaso bw'oba nti okulonda wakukoowa gw'omu ku bataagaliza Uganda kugenda mu maaso lwaki oŋŋamba ng'olina emyaka 25 30 n'oŋŋamba nti nze sikyayagala kulonda 2026 mugende mwenna mulonde mwewandiise muddemu mukebere enkala z'abalonzi omukisa guba guze kubanga okukebera nti olonda osobola n'okukebera ku ssimu yo kati ebintu biri digital byalongookamu okitegeera osobola okukebera ku ssimu yo naye bw'oba tofuddeeyo ngeri ki gye tuyinza kubeera nga tusisetula Uganda weeri nedda weeri olwaleero we tujagala ebeere kitegeeza oli wa bulabe nnyo n'okusinga omutujju gwe nga toyagala kulonda n'ogamba nze ebyokulonda byantama n'ogamba nze abo bannabyabufuzi bali ba ssente bannabyabufuzi bakola bwe bati ne bwe bati genda olonde bw'onoomala okulonda akaluluko ate tojja complaininga mukulembeze anaabayiseemu yenna ojjaga akalulu kali nakalonze nekyabalewe naye waliwo abacomplaininga n'ogamba nti nno nti bannange baatubbye naye nga tiwagenze naku polling station kitegeeza tutandikire no mabega tukebere enkalala zaffe ez'okulonda bwe tumala okukebera enkalala z'okulonda kigenda kuba kituwa enkizo nnyo okwongera okumanya nti kati nange nonze omukulembeze nonze kali esuubula nonze pulezidenti wange ali bw'ati nonze pulezidenti wange ali bw'ati otegeera muganda wange so basibanya okumuvubuka nga bwe kugambye tuli ebitundu 85 ku 100 mu Uganda tukola percentage nene nnyo kati waliwo abannabyabufuzi abamu abajja boogera ebigambo ne tuddamu ne tubisikayo ne tugamba ono yali ategeeza bw'ati ne bw'ati kati njagala ompulirize kino ekintu kye ngenda okwogera nti bw'oba tofuddeeyo ku byobufuzi eby'ensi yo nti ebyobufuzi ebitambula bw'oba tofuddeeyo ku byabufuzi bya nsi gy'eva bw'oba tofuddeeyo ku byabufuzi bya nsi yo gy'eraga kitegeeza gwe mulaba asinga era gwe osinga okuba omutujju n'okusinga bali abatujju abaleese ne bagikubako bbomu